abayimbi omuntu waba takwagala tomwesibaako kubanga n'embwa emaya gye bagyagala gye bagiwa emmere negenda gye batagiwa negendayo mulekerawo okukozesa relevansi zammwe olwokuba osanze omuntu mu kitundu ng'alina amasannyalaze n'omwesibako ekintu Omulangira Ssuuna ekyamuguddeko olunaku lwajjo simanyi lwaki tayiga well moment eyo moment ya Mulangira Ssuuna kozi tumulaba yakwataganako n'omukulu Genosale Kyagulanyi n'abiraba bulungi era omukulu Genosale Musale n'amwembarasinga bwe yavaayo n'agamba buli mwamu bwe kyamuleetedde amuyimbire oyo Mulangira Ssuuna n'amuyimbira ennyimba n'amugamba n'omugamba nti ezo ennyimba zo lekeraawo yazze jjo ku Serena okuyimbira ku Mickey Wine twagala otubuulire David kyabadde necessary Ssuuna Omulangira Ssuuna okuva ku stage yabadde agende wali atandika okuyimbira mu Bobi Wine lwaki tagenda Magere kubanga ne Magere Kyagulanyi abeerayo ekisooka kya byonna nze nali omu ku baali bagenzeeko eggulu omulundi ogutali gumu oba ogutali ebiri oba egitali esatu era nga ne Kyagulanyi akitegeera ne nagenze ne mubuuza kimendu twabaddewo nagenze ne mubuuza ne mbuuza ne ku saha era nabako bigawo byayogera awo nali ngenzeeko ku Kavule ewa Mwami Kyagulanyi mu ofiisi ye netuuka ne mubuuza ne mbako ne bimunnyonnyola nampa n'akatabo ogenda eggulu si kya bulabe ne kikyojjeeyo era okikozesezza otya Omulangira Ssuuna w'ogenda eggulu ne bakubulastinga ne bakuvoola wavaayo wazzaako ki ekira kampeyini Omulangira Ssuuna y'omu ku bayimbi bano abasinga okuyimba obulungi lunaku ki yali akedde tugambe kati eggulu awo nayo ssente wali bazirina naye lunaku ki yali akedde n'akola post firi edi mutwe simanyi ayinza okuba nga agikola lwakuba simugoberera njaba bajja tuwa tewali nyinza okuba nze nga and of which we have so many political prisoners abali eyo takolangako post n'emu Omulangira Ssuuna lunaku ki yali akedde n'ayimba y'oluyimba nga Bannayuganda essuubi enkyukakyuka atalina naye ne Palaso ali mu kurelease enkyukakyuka ejja lulwo Fiiki ekimuyimbisa musajjawo ate gw'omuleeta ekimuyimbisa kati yekwata ku busuli tugende maaso nti essaawa ya leero Omulangira Ssuuna ku kalenda w'owangaalira era ne studio ye yabwereere lunaku ki yalokedde ku makya n'ogamba nti owa poliisi eyakubye Dynamic element kiwakoze kikyamu era Ssuuna lunaku ki yalokoze conference n'ogamba tebigenda mu ggwanga mu nsi yange ku bannabyabufuzi abanyigirizibwa ate nga yali muyimbi munnange si birungi n'ogamba njagala gatta ettaffaali ku muganda wange Robert Kyagulanyi Ssentamu ku bintu ebikuyisibwamu n'omugamba nnyola wamu naawe ne Bannayuganda Omulangira Ssuuna wakikola ddi Omulangira Ssuuna ali ku level egenda e Kavule n'ayimirira n'agamba ekusinziira ku bigenda mu maaso mu ggwanga nkusabira essaala oyite mu kampeyini zino bulungi era ndi wamu naawe nga weewaawo sijja kujja mu kampeyini naye ndi wamu naawe mu mwoyo bonna gy'oba olaga Omulangira Ssuuna ekikola kaakati gwe lwaki oyagala ku mukolo gwa munno oli gwateeseteese gw'oguliireko obuyimba ofunireko relevance baagala nnyo okulayibula nga amaze okuyicca niye maze okukola ne batandika yankuweeyo akantu naye wali ng'omuntu alinga takkiriza Ssuuna Omulangira Ssuuna kikyabadde agatta ku flag ebbanga lyebaddewo Omulangira omulamba ekigo ekyamugwako eggulu ne kuseena okujja yakoze ensobi kuba nti waliwo eyamuyise Mickey siba mukwano ne Mickey badde sikimanyi omuyimbi aba mukwano gwa muyimbi niwo mukwano gwa mugukomawa so Ssuuna yagenze mu maaso g'omusajja ne yeeteteggula bulavu ya bomba Bobby Emala nga we yagimuweerawa
laavu yo gyompa Bobby emmala neyetetegula ng'omunyiga mutunuulidde bwati n'amuleetera engalo zino bbiri ng'omukulembeze ali bwati kyannaku nnyo naye nga saha ye wamulabye attitude gye yamuwadde kyannaku nnyo nze ngamba nnyo abantu salawo sayidi gy'oyimirirako kyovula nze ddowa nali ngamba mpagira Muhammad Nsereko nzisire mu bigambo byange salawo sayidi gy'oyimirirako then bwe batamuwa mpapula nenga buvukosi teekeddwa okulonda Kyagulanyi naye baganda baffe balinnya eno ne balinnya n'eno sente eri bazaagala ate tebaagala kwogera kati Suuna ali awo alinga kitengejja ali ku mazzaati nampawengwa agamba ate n'agende wa Kyagulanyi ate kakati n'agende wa Museveni kati ali awo ali confused ayambuka tayambuka akiyatakkirira bamutayirira eno ate asituka ate Suuna okusinza ku bintu byazaayitamu era si muntu ali awagibwako adiisi oba ateekeddwa okunyumira ku bigambo bye tulaka kyabwe yadde abimanyi kubanga Suuna oyo yasiraamukako era yasiraamukira waggulu ku bazaayi plaza awo we yali Suuna n'addayo mu ddiini ye kati ye nga ye omuntu yeevuganya era Suuna levo gy'aliko kati waali awo tawa bujulizi mu kkooti David Suuna okuva ku stage akujja wa Bobby omuyimbira yabadde alina byayeta yadde yeetaaga masannyalaze ayogerweko kiri mu kukola kati kuba yagize bw'ati engalo ng'omusajja ali bw'ati ne wali yandimulabye omuntu asiimu asasula yandigeze kusajja namufuuwa Bobby abakuyimba bintu birungi kyabwe yabisutire mu ntebe n'agaana namufuuwa omuntu asiimu akola obulungi asasulwa Suuna yadde ayagala masannyalaze agataamuweereddwa yakubye ku firifeezi n'amubongako muboozi naye nga saha ye badde nga saha ye wamulabye ng'amutunuulira entunuulire kati ono nno kubanga Suuna wagamba nti kuyimba nnyimba za nkyukakyuka oba saha tebajja okakasa awo basalinduga tebasobola yadde okugeegeenya tebatawaana kati so kiba kirungi mu bintu ng'ebyo n'osirikira gy'oli n'otajja w'omanya nti awo awantu towekakasa nnyimba zo togenda kubanga omuntu alina ennyimba era wajja ku stage abantu bakuba enduulu mule Vixen yazze n'ayimbira awali Kyagulanyi tolina naye luyimba ebbanga nali badde bamukuba amagulu nga tolina posti gy'okola ate kati gozze ku mukolo gwa muganda we muganda we nga amaze okuleeta abantu Suuna nze ndowooza abantu abagwa mu kategole ya Suuna n'abantu abalawe batyo beewummuzeeko balinde ku show zaabwe beewummuzeeko era osobola okubeera ku mukutu gwa Suuna naye yapostingira Mickey Wine kwegamba yaswadde n'aswaluka teyaswadde yaswadde nnyo obadde mulaakola ivuko nga yeekaza era emunyonyofu nakaguni kenala yagamba mbu be munyonyofu tuli be munyo bobo yekamwoca abeereyo munyonyo ani amugjeeyo munyonyo wali amabasha ayimbira munyonyo abeereyo munyonyo tiyali amugjeeyo naye Suuna wateekumeka akyaswala nnyo era Suuna yandibadde mugezi n'agenda mu kayanja ka Kabaka n'asooka n'agwamukko neyebbula azwaza alina ekimutambuleko kitali kituufu kati yabadde ayagala Bobby amukwate mu ngalo mu bugalo amunyonyo kuba nagenda ewa Sale sente ze bampa zaagaana Gwedi Kenzo wamulabyewo alina kolabo ne Mickey Wine ate ye president w'abayimbi wamulabyewo aba yabadde mu campaign ne Kyagulanyi ali mu campaign anti Mickey yalangira Shane ebbanga ddene kitegeeza olunaku olumu kyoza yasoodiriza avinga naye gwe wamulabyewo kati gwe wamulabyewo naye mukwano gwa Mickey Wine kubanga ne mukuzika maama yajje naye gwe wamulabyewo DJ Mike wamulabyewo Lord Benja wamulabyewo Kusaasira wamulabyewo so buli muntu agende gye bamwagala kubanga ne Mickey tosobola kumusanga ng'ate ali wa Museveni buli muntu agende gye bamwagala Suuna oba tosobola kusalawo ng'oyimirira eno yimira n'eno
gumira okuweebuuka kati waweebuuse genda kujja kubwa dakuba yayagala nnyo okusibasiba waweebuuse oguddako agenda kulengera akacupa nga musulo ng'omwana agumukubi abantu bakowuyibula abantu bali mu mbeera mbi gwodde okuzanyira ku bannayuganda oba waliwo eyamubalidde namugamba ku stage ogende ewali omukulembeze kyali tekyetaagisa neyamubalidde amuwa obutwa kyali tekyetaagisa yadde ategera kusigala ali ku stage ekitegesawo nno stage eyo gwobeera gulufe tubeera wansi watwagala kukulega tugenda ibula naalidde mu ndago nokkirira ekasawo nogaa n'omujampinga era ogaa n'oyimba nolanga abantu bali ku ssimu zaabwe baliwe bati nga tebakuliko nga bakutagedda. David, tukimanyi nti omukulembeze Bobi Wine essaawa zino avuganya kuba pulezidenti naye abamu bavudde ne bavumirirwa ekikolwa mbu kye yakoze mbu si kirungi mbu omukulembeze biki alesi yandi mukuttako mu ngalo biki kitegeera engalo z'ekikolwa ekitali kirungi omukulembeze engalo zeyadde akwata muno yadde avaawa ulalo kazi kwatimu yandiraze happiness kala yadde aleese eki omanyi n'obutwa butambulira mu ngalo weebu kituufu yadde aleese eki n'abalala ng'obweddabo nze nga yankuttemu kubanga omanyi siina mutawaana Kyagulanyi yatambulira mu kweraliikirira ono abadde yakava eggulu ate gwoleese engalo oba abadde bamusindise kakati essaawa yo gyaliko mwami Museveni naye kaweepaawo omwana najjanga adduka walabako akatambi ako baakuba omwana ng'omukulembeze w'eggwanga ali awo kyogamba ono yaganya okukwata mu ngalo z'oyo ne bali abaakuba omwana bonna aliwo yakola ekibi kubanga omukulembeze yalaga mumuleke muwagizi wange ayagala kujja kumbuuzaako nabye namugamba muvubuka ki pulezidenti ensonga yange bwe namugamba oti tugenda kugikola naye omukulembeze yenna w'abanga ali tuddangamu okusala mu layini kubanga mukulembeze wa ggwanga omwana kyakula kyali kibi ayinza okuba nga yitamanyi nze nabako omwana eggulu eyo yafekinga signature Gen. Salim Saleh ne cheeke nagitwala mu banka ayagala miliyoni 7 mwezi watuuka mu banka ne bamukwata Gino n'amutuma namuleeta eggulu nabeera ennaku ezo batubaze meeting Gino n'amugamba omwana wuwo nambuuza adde oyagala ssente mmeka omwana ate afande ate kiramuka wadde oyagala ssente mmeka kati omwana adde Gino n'anyiiga omwana amugamba nde nya miliyoni 7.5 nalagira bazimuwe nagamba muzimuwe namugamba nekyo kiwakoze tokiddangamu kibi bajja kutta nesere yasooka nakola ki nazimuwa kakati pulezidenti yalasobola okugamba ab'amagye nti mumuleke tegeera ensonga yebadde ki naye bamukubanga pulezidenti aliwa n'ekigendererwa kye kibadde ki bamukubanga aliwa kati ekigendererwa ky'omulangira Ssuuna yabadde ayagala kukwatako omukulembeze mu ngalo yadde agenda akwate Gen. Salim Saleh naye mukulembeze oba anoonye Museveni kubanga eyo ntaliiyo eyo ntaliiyo ali eno kubanga okumanya nti ali eno yayiya n'oluyimba kati waliwo ebintu ebitambula ebibiri nga tebirekangana ngaolaba obusiru n'obusungu ebitambula bibiri tebirekangana naye sitaani ne Katonda tebakwatagana kati eizo osalawo eno oba eno era nze Ssuuna mbadde muwa amagezi nga gali nti muyimbi mulungi kino kimuwa ekyokuyiga alokokeka obudde bukyali kinooza kyamulese kyekimu yasalise kiro ngaaga eno wiiki ayinza obutava mu nnyumba eno wiiki ayinza obutava mu nnyumba ateekeddwa era bamukyekeko bwe mikwalo yayinza n'okwetuga ku kyamuguddeko ne mukyakola nze nageze ne mubuuzaawo naye ndi mukugaba ssente alina vidiyo zange azimpe siziraba buli agiina agiremedde era navuddeyo kutebalaamuza omusajja mumubuuzizza mutya Kyagulanyi gye yatuukako ndala nnyo oba tomwagala tomusemberera muleke kubanga batamwagala abamanyi nabamwagala abamanyi waliwo abantu aboogera nze ndi mwogezi era nze mpa opiniyoni yange kitebe nga wenkiraba nga sivumye nagamba kuba nze Selector Division yankubeera nnyo netwogera nimanyi ekyo netusisinkana netwogera mukwano gwange naye wano bulaza
walimbye mu mugamba yengera kujja nkitereze ne nalimbye ekitufu kiri naganga kakati oyo yagamba kaali tezirundibwa we yajja bwati batenga ye ne njale kitereze naye Ssuuna ye abadde agatta ki era okuva bwe yava eggulu waliwo kye yali akoze ekyenjawulo ekiraga nti tuli ali mu swamu eggulu yagenda okukitebe kwenda kwezo ku kitebe bali basonda sereza campaign yatwalayo ko wala nango omunaku nagula ye nateeka ye 5 mu 10 kati n'akayimba ke yabadde ayimbira omukulembeze tekabadde necessary kabadde tekeetaagisa bulavu yo Bobby Jompe Mmala ngawo yagimuwadde kolo lwennyini lwe twabadde ate Ssuuna n'oluyimba lwayimula osimukadde luyimba lwo ne gundi ne Spice Bobby Jompa baby Emmala akati atawo kutala ateekeddwa okuyambadde Spice oya Spice yake yalateekeddwa okumuyamba kubanga Spice aba kujja n'abali bonna n'abuuza Kyagulanyi nono yadajja kumubuuza naye ekyo yatunulidde omuntu ali awo ayeemongamonga azannya alya mu lulime ne mu luzise kati agenda abagenda bagamba oli Kyagulanyi musobola simutambuuzizza era akaseera keno kasindika kati bukyatambula bwatudde mu bakama be tuga omusajja omusobola oli muyimbi bayina ebigambo oli muyimbi munnange nja mukulesa mutujja kwogera awo wasinga okuleeta obuzibu muyimbi munnange naye n'atamanyi nti oli yalinnya levo yenze Ssuuna nkuyozaayoza okutuuka ku kkula eryo ery'okumuyigo n'owalinga eyokuba nti kyosiga kyokungula ali mu kukungula ali mu makungula kyosiga nkugambye nange ŋŋenda eggulu era nali ŋŋenzeeko eggulu kyogamba kyama kyabitegera mbu nalinga ŋŋenda eggulu naye alaba wenvaayo byenjogera biraga nti eri ŋŋendayo lwambeera kati Ssuuna yagenda lwakwagala kuba yiye n'oluyimba ate n'ayimba ennyimba kisale kye kizamunyumira n'amugoba okufa obufi kibagamba nti akuwalana wakola ki kati Ssuuna kyaliko essaawa zino asookawo omulimu omwezi nga mulamba nga tajja mu bantu bajja na kumukuba kati bajja kumukuba ate si yakaaba amangu agenda kudda mu akaabe well bannange ebyo byavudde ku Mulangira Ssuuna naye ng'ataafunye ekifaananyi kya mukulembeze ataafunye selfie ya mukulembeze olunaku lw'ejjo olunaku lwo ekiro tekyakukola naye nange ntwala omukisa okubategeeza Tawfik Media bannange nange nabadde omu kubagenda ne nkwatako omukulembeze mugalo ne mubuuzaako bannange balina vidiyo zange muzimpe munyambe Yipolo olina omutima omubi nakumaze mutuufu nga sikulaba amweza nga nti munaye n'adembuliza ku mukulembeze muze ku mutanda tewali yakutte kyemwagala okuŋŋamba mulimba nammwe akatemeyo mu kampi ibula ku simu ye wano okubeerako ennamba ze ez'essimu mukaseeko mukamuwe nze nagenza okugendawo ng'olede kamera eri eti mulimba nammwe nembonga ku Pulezidenti Zimani King Saha olwamaze nengenda ne w'omukulembeze era ataafunye selfie ya mukulembeze olunaku lwajjo naye nange omuntu ng'ayagalwa aba akwagala kubanga Saha bannange naye n'ayambaza Saha yeetaaga kukuba ate kiki Saha tayambala nkola nnyuma yabadde ayambadde bubu yabadde ayambadde kiye yabadde ayambadde essaati munda otyo ng'ataddeko ka blazer otyo Saha yannema engatto gye wansi gye yabaddemu engatto sijjukira ngatto gye yabadde ayamba kati leo nonyeza video nadalo mambo ifanye n'empala olabe David Saha designinga banna Saha kyogamba yabadde tanyumye Saha designinga ifanye kitufu kibaluwa bweru nga bakuba ifanye n'emiruwaino Saha designinga saati ogiraba nungi nnyo yadde ayambadde ka blazer ataddeko ne saati ya white Saha mulungi nnyo yabadde smart kati abaana abakuba oyo kulisi simanyani nyate beemola singa omwejingira ku Saha so tusingane ku Friday mwana muwala Molini Nantume bannange ekigenda okubeera awo pozi bagita my story nga 21 Molini Nantume tuva wano kono Japan ekatwe twambuka bwambusi wali era lwe lunaku lwe lumu President Zimani era tuli ku cricket of King Saha lunaku lwe lumu ekyenjawulo ekino ndizo audience zaawukana eno mitwalo 2 eno 15 ne miliyoni 3 so kati
oluwaddembe okirira w'oyambuka ate ate kikugaana kubeera ng'olina tickets za mirundi 2 onyumirwako ewa Morin Nantume ng'oddukako ne wa King Saha ku cricket over so kati tekirina mutawaana nakyo tekirina buzibu David tusooka twogere ku embeera y'emu twalabye twogere era ku moment y'omukulu amanyiddwa nga Pastor Wilson Bugembe yazze n'amuyimbira ne basobola okuba nga bajjukanya ku luyimba lwabwe naye twagenza olaba freestyle awo n'ekwata akati freestyle gye yakubye n'abannange Pastor Wilson Bugembe kuva dda ono yagamba wagira President Museveni ate of course toyinza kumunenya kubanga wano mu ggwanga buli muntu alina eddembe lye nze ekyenjawulo ku Pastor Bugembe wakye tuyinza okufaanaganya nze Kyagulanyi mwagala era okumulonda ngenda kumulonda naye ntaate ze ekyenjawulo Museveni nze simwagala era sobola kumulonda nze President Museveni sobola kumulonda kujjako nga ntamedde kyokka ate era sisobola kumuvuma sisobola kumulonda kyokka ate era sisobola kumuvula kumuyisa mu maaso kubanga mukulembeze w'eggwanga naye abantu abagira President Museveni muntu alina ensonga lwaki agira President Museveni waliwo bapasita abo enamba esinga si bonna bagira President Museveni kubanga kyaki zaabwe teziri makulu matuufu bakolanya ebikolobero ku bannayuganda ebigambo si byange byolo sigamba nti kyaki ya Bugembe ekola bannayuganda ebikolobero naye kyaki zonna ezisinga wano zirimu omukono gwa gavumenti kubanga kyaki bizinensi naye ye Pastor Bugembe kuva dde wano yawagira President Museveni kakati wano ebabadde moment y'abantu ababiri byabadde byabamanyi bonna byabamanyi era beekubye obwama ekiraga nti oluyimba kale lwadde lwatugatta naye tukyalinawo kuba Bobi era singa abadde alina embeera ku Pastor tebandibadde mu kafufuŋŋanako ke babaddemu kuba baaluddewo kyatutta obudde ng'oggyeko ti Pastor Bugembe muyimbi osooka n'omugyako eky'obuyimbi n'omwambaza ekya Pastor ono munnaddiini Bobi Pastor Bugembe munnaddiini nti essaawa yonna ne waaba yadde awagira oli tekijjako kuba nti ono mukwano gwe era ye agamba nti newonaaba owangudde gw'oli mukwano gwange naye nze ngenda kulonda ani kakati ekyo kyekiri ekyata muganda ffe Ssuuna okwogera nti nze ggulu nagenzeeyo naye olwava nakuba akayimba ke kano Pastor Bugembe ono mukwano gwe muyimbi munne naye yajja mu bizinensi eno yajja okwesimba weeno yasanga Bugembe yalina omuntu ogwagira nga takyuka kyobola freestyle ezo kyabwe yagenda tusobola kwagala kibi nga n'ekirungi okyagala kakati ate ye Kyagulanyi bwe yalimbedde ye Pastor Bugembe President Museveni mulungi gyali okujjako n'amuvuganya yamulabanga mubi era Pastor Bugembe yayimbyawo n'agamba nti Bobi mwagala ne President Museveni nkola ki mwagala freestyle n'egenda mu maaso naye ng'enduulu obedde eri mu audience bwebula okutta abantu omuntu atwala abantu ebweru omuntu alina essomero omuntu alina nga olaba essomero zikina best omuntu alina zikyaki mba mumwagiragire President Museveni kubanga ebintu ebyo wokera ku police n'olaba fayiro eziri abantu abacomplaining abantu batwala abantu abababba ebweru kesi zibeerayo mpitirivu gyekimuteekesa eno okugulu afune obuyambi so nze Pastor Bugembe simunenya wagera gwayagala lwakuba ka moment ka freestyle ako kabadde kabagezi kabadde kabagezi bokka naye nze sigwe kusobola Pastor Bugembe agamba nti wagira President Museveni sigwe gusoose ate ne Kyagulanyi yakimanya Pastor Bugembe Dr. Kwefu yomubali ku stage nga bamba stage manager Dr. Kwefu bwa Kyagulanyi kyokka Pastor Bugembe Dr. Kwefu bali bati kakati kino nkyogera nti bannayuganda twawule business n'ebyobufuzi
Umusajja mu kyewa akeera ku Japan n'akola business ng'eno. Tasawo kapande njagala ba NRM kabi balina ssente. Oba njaba banno. Naye ye nga ye naye alina gwawagira omukulembeze we ne eno business. Wamala okukola wamala okukola ebintu bye agenda mu kabox n'ondo omuntu gwawagira. Singa tunatereza ebintu twawula business n'ebyobufuzi. Uganda egya kunywa n'osanga omuntu takola kwa edduuka ly'obumyu ali ku business yo yagikuba oli wa NRM n'abanga bana abaana abo bamuseka bali ku business ya byalunda bagikuba naye nga nejje bali eyo takola kwa mudala gwa chapati so business soke tuzawule mu byobufuzi ebisigadde byonna bijja kutwanguyira. David era awo wennyini mu kafufugano ketwalabye Pastor Wilson Bugembe ng'ali n'omukulembeze twalabye yeefungula wano omukulembeze simanyi oba akakilipu akalabyeko nga katambula yeefungula omukulembeze yeebikulano ku mukono yabadde alina byalaga pastor kiri kinkuleetako kiri kyogambye nti ebyobufuzi bino tebiyinza kwawula Bobby na Kirwansonga oli pastor ate mukwano gwe yabikudde egundi gye yabaddemu n'amulaga ayina ekyambe wano ekyambe ekyo nga mulimu zino zirimu za Eklezia ze bawanika oba baziyita bate eba irimu oba biki ng'azimulaga wano eno kuba akafufungana ako kabadde era kaluddewo ng'ali mumulaga kozi twabadde tumanyi oba balina ebintu bye bali mu kubanga ba exchanginga simanyi moment eyo oba wagirabye oba ku mikolo ayina kugundiza Bayibuli webale nnyo yabadde n'ekya ayina ettatu y'ekyambe erimu gundiza Bayibuli yes yadde amulaga nti osoma Zabbuli oba bwete ekola bwete osola bwete yadde amugamba nti oba genda osome Zabbuli oba osome Lukka kakati pastor bwe yateekeddwa okutula kuba kimanyizo za dekodi za Bayibuli pastor bwe yateekeddwa okutubuulira nti yasomye eki era olulala lw'okubisoma bitegeeza ki era yayizeemu ki yakyuse oba kyawe tayiza kukyuka okwogera power kyaki bajiggala era ne tulaba n'akavidiyo ka Mulangira Wasajja ng'ali ne Bobby Omulangira Wasajja n'ennaku ze yavaayo nga n'abaako ebigambo byawereegereza gavumenti eno ng'alaga nti mukambwe nnyo oba abadde amuwakasi tulabye kalaga nti abadde alina byakwata oba mu nsawo ng'amugyamu balina wabula bannange kyonna kye kiri naye nze Mikwaini yawandiikira Omulangira Wasajja ng'amusaba abeerewo ng'omugenyi omukulu era Omulangira Wasajja nakkiriza najja n'abeerawo nekyagoyo yagidi ne beebuuza kaawo ndowooza ng'abakulu n'abakulu ebyagenze ennyo mu bwamalira nti oli mulangira tetuyinza kumala gasanguza sikimanyi kulengera bigambo bya mulangira naye nze nkubiriza ba MC mwenna mumanye nga saizi muteeke MC w'oku Papas ne MC w'omu Vox baawukana MC w'omu Comrade n'owa Climax baawukana okyali ku Zahara toto mulekwa ate yadde akivuze bulungi Zahara toto namutadde yabadde gumunyini wagambye yabadde smart well omukulembeze alinnye ku stage agenza awaddemu kuba abantu basabye akapera n'abawaamu awo yayimbye newakola ninja akuba ennyimba ngezi yayimbye ennyimba meka si bbiri yayimbye wano ku stage yayimbidde olumu Badman from Kamwokya yayimbyewo yayimbye ne Bugembe kyakoze kyadde kimala era nze ndowooza kapaati ako mbakubanga n'omu ku baasasudde kekali kagenda okumalayo ssente zange kannyumidde nnyo nyabo yangondete ku mmere era awo wennyini ne tulaba naawe obubaka bwe nti banne bwe mundaba bwe muti temulaba nti mbutuufu ngwanidde to be the president of Uganda amazima gaite nte bagwanidde okubeera president w'eggwanga naye nange ngwanidde sola mu kufuga mugiteekamu nga tebiri mu kusika muguwa naye nga nze nja kubagamba mu 2026 tugenda kulonda omwaka ogujja mbasaba akaluluku ky'okulwanyisa ky'oyina akaluluku ky'okulwanyisa ky'oyina sigamba kubanga no mu Uganda gyatumanyi nti sabbuuni asinga essaati ebbeeyi so akakulu kakuume nga ka mugaso nnyo waliwo abajja batambula ne ssente eyo muzibake temuzibalekera naye ku lunaku luli fera tuli ku maaso ga Kyagulanyi awo we tugenda okusimba era nze ngenda kumulonda naye sibona nti n'abaka nja kubalonda nze gwe guyinza osooka okuba omulundi kubanga wano ngenda kulondawo Zahara Yulika njagala Walukagga ali akalulu
ekyotera bagira minisita Kasolo kitegedde bulungi mpulira abo bwe bagenda mu parliament ne Kyagulanyi ng'agenze abasigale naye batajja kale ensonga muziwulidde nze it's gonna be my first time okubanga nnonda kyemmanyi era bwe naaba nnonze nsaba kye tulondedde kye tuba tufune results ennungi kijja kuba kizibu nti bwe tuba tulonze omuntu gw'olonze nga mu butuufu agwanidde okuba omukulembezeewo gwere ku makyanga gwe balangiridde nga yooyo nga temuliimu bya mukategedde so mbagambye tuli ku Clone Japan Katwe wetusinzidde olunaku olwaleero era n'ennyongero bagamba wa Kicks by Ame batunda ngoye ezakabi basangibwa wali ku Coach Tower opposite CPS shop number 340 floor eyokusatu era nga nyongero bajukiza n'omukyala amanyiddwa nga Shania phone covers and screen guards asangibwa ku kizimbe kya Kisa kya Maria atunda screen z'amasimu ezennungi ne covers z'amasimu ezennungi so wiiki eno etandika enkya Black November egenda kubedda mu buto buli kintu kyonna tukisaze ebbeeyi buli kintu kyonna tukisaze ebbeeyi ku 12 abantu 10 abanaasookawo Saalonga ekirabo kyagenda okuba mugenda mukwasaako emikono ebiri Somba Saaku Friday muteere Clone Japan wano e Katwe bw'atuma Clone Japan e Katwe eri main branch oba ova mu town ekizimbe kiryawo opposite Musa Bode woba ogenda mu town edduuka eriri Kyengulu oba okkirali Kakumba complex oba ebwayise price eba wano yeba ne wali ne Kakumba complex price esigala yemu so mbadde mbasaba mujje mutuwagire ng'ennaku z'omwezi 21 so ne zino ennaku endala era edduuka liri open tubeerawo wano nga tukola well ensonga ndowooza muzitegedde ku lunaku lwokutaano wiiki egenda okutandika enkya tulinamu ebivvulu 2 tulinamu King Saha ali ku Cricket Oval tulinamu ne Maureen Nantume ali ku Serena ebyo ebifo 2 events 2 concerts 2 oli waddembo zijjamu bw'obeera eno bw'ojja eno bw'oveeko ene wasaaba bw'ogendako ewa Maureen ono kigwa ssaawa mukaaga osobola okugenda so oli waddembe so tugenda kuba tubalinze ku lunaku lwa Friday era nga tusinzidde wano wa Clone Japan e Katwe ku main branch yaffe bakola biki kakati Clone Japan e Katwe bayina bintu bya mu nnyumba bayina gas fridge blender flaska TV gasi washing machine gibadengamba lulika ebintu byosofa ebyomu nnyumba byokka ebeeyi kuba munnaye tuyinza okubeera awo ng'ebbeeyi tuli mu Black November tuli mu Black November keki Saalonga ayogeza abantu obwama TV eyabadde ye miliyoni 1.5 osobola okujja mu Black November ogifuna ku 9,000 firiji ebadde eyakakadde osobola okugifuna ku 7,500 washing machine ebadde eye miliyoni 2 osobola okugifuna ku 1.5 wabula nja kusooka kutaano okusana okulabula abantu mwenna abakola Black November bambi temukikola mu abala temugezesa kubanga Saalonga agenda kubakozesa ensobi nnene temukikola mu musigale eyo nga mutunda bintu kuba ekisooka kya byonna abalabula temukikola omanyi obanga ovuga 12 toyinza kugoba ate waffuso mutemukola Black November mubireke nensobola okukola ate mu January nemukola January November kitegeeza akabeeyi bakasazeeko busazi ebbeeyi eri down kati yafunirawa kati ekisooka kya byonna omuntu ekiyitibwa omusuubuzi mwenye neggwanga litambulira ku byabusuubuzi omusuubuzi yenna kati yasobola okuba nga ayita TV ng'eyo oluusi ng'agituma emirimu ekitundu agiryako emitwalo egi n'atunda nnyingi kubanga ano olunaku kusooka TV piisi 10 ku ssatu tusobola piisi 3 then TV ataano mutuna piisi nga 2 bwegaweka nga olunaku olulamba nga TV zokka tutunze piisi omutwalo nga gumu olunaku olulamba kati bakuba tera olunaku lwa Sande naye tusobola kulikodinga singa ozze mu nnaku ndala tekisoboka nti oleka nti washing machine zino kati abantu tebakyayagala kwoza kyobamanya ibula washing machine oleka nti olunaku tutunze piisi 2 nga mwaga firiji kati ezo eza bizinesi okuva ku makya lwakufa firiji nga 3 okuva ku makya
era gwe n'ogeza ojjawo mu nnaku endala kati pulaka November eddamu ku Friday nga 21 naye Salongo yagambye okutandika ssaawa 12 kati abantu abasookawo 10 osobola okufuna kati eno firiji eri 1,500,000 kati ku Friday 12 abanasookawo 10 asobola okugifuna ku 7,500,000 TV size 65 ku $2,000,000 abanasookawo ku 12 abantu 10 asobola okugifuna ku $1,1.5 so kati ebintu ebitu ebiba era tekigaana kuleeta muntu wano n'omugulira bulenda tulina bulenda $5.5 12 tulina omubisi ka chipusi $6.5 dabo 16 17 $2 we butyo tulina keto tulina pako nga za 13 mu 5 kuwo kutareba ya 13 kuwo mukaga ya 13 ku Sunday bayabwerere well ensonga muzitegedde lwa mukaga etwabadde mu kivulu kya Mick Wine. Mick Wine was celebrating 15 years yaman nga celebrating emyaka 15 gyamaze oba mu ndongo oba gyamaze nga akuba hit neno mukulu naye mukulu Mick Wine abaka 3 3 ajinona yandi waganda 15 chaga yaganda yayimba wa 15 era tekroba yayimba alinanga mwami but he looks good atulangu mwana omwami w'emyaka ndoza nga 2 bayina sente Mick Wine ayinza okubanga mulimo gwakola ogw'amaanyi ennyo kuwandiika luyimba ate oyinza okubanga n'ennyimba zaabwe ezo agenda mu studio n'akuba freestyle producer ne editing kati talina takuluusa kati n'obudde yeebasa banna yalabika bulungi takuluusa n'obudde yeebasa kati sente azirina lwaki aba akuluusana naye nga nnyongera okukulisayo mu kivulu navuddeyo mu kivulu era kyakutambulidde kitya ndyakusooka kukulisaayo abantu bonna okutandikira ku mukulu omulangira wa Ssajja okwebaza nnyo okujja yabadde omugenyi omukulu kubanga wagidde music industry webale nnyo webalire ddala n'abantu bonna abasupportinze Mick Wine mwebale nnyo mwebale nayo ku DJ Nimrod namulabyeko yabaddeyo bannamawulire bonna kubanga amazima gali nti bannamawulire ababaddeyo nga mugenzo covering ebyo Mick Wine mukola ku mwoyo gwa ganga tagaba sente ye mumanyi era mukono gamu simanyi talina be yawaddeyo nja kubuuzaako andi luli twagera ku press conference n'atugamba ajja tuwa sente ku lunaku lwennyini nnyini kati yabawadde jjo nga bwe yazituweddi kati ekyo mmanyi nti abaana badde bakola ku mwoyo gwa ggwanga Mick tagava Mick sente yazite ate nze boy wa tubeera ffenna oyayuya ekyo menta yakikulyetingawo omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu yakikulyetingawo ayina gamu mu nsawo omuntu eyali akoze ku likodi Kyagulanyi yali awadde ku sente n'azikwata omukolo gumu n'azimuwa kuba emmanyi yali Buchaman yakwata $2,000,000 nga Buchaman bamubanja ku mmotoka ye n'azimuwa ng'akyali mu Firebase ng'akyali Bob Wine Kyagulanyi ne Bob Wine awo eyo family baategeera nnyo ate munnange Dax yagaba Dax Mugabi Dax agaba yes Dax yali kiriya nenze Mick mbadde naye bbanga ndoza Mick ata irini simulabanga nako simanyi na wafaana ngo jjo okumulaba Irene Kayemba agakana ngo simulabanga kusagala ana Irene Kayemba agaba simulabanga kusagala kwewaiza nenze maze ne Mick ndoza emyaka nga 10 tulyanga kusendeze ziri awo Mick oba nazirya ddinga neerabidde Mick sijjukira Dax nali nziriddeko Zex Mirangi nali nziriddeko Zanobia nali nziriddeko Banjo Mani si mukwano gwange nzacho ensiga Mick gwe nsinga okukwataganya nnyo ne mu family eyo ne manager John be nsinga okubanga mbondinga nnyo nabo mpozi ne King Zali ate omukulu yawe si mukwano gwange Chairman Nyanzi ate oye ne wazimpa sizaagala lwaki oye ne wazimpa sizaagala yo yazireke ne Eddie yawe nali mufuniddeko omulimo ne mwawula nga akitegedde n'atazimba mutima kye namwewuunyizaako namufunako omulimo ne mwawula $5,000 naye yakitegeera n'agenda n'ayimba abamu bazimba omutima abayimba basinga bazimba omutima naye yagenda n'ayimba nali mufuniddeko omulimo n'ayimba
kati oyo ye naye Mickey gwe singa nnyo okubondinga ennyo naye yabadde boy wange nekiba kya nnaku nnyo kubanga obadde boy we for all those years naye nga takuwanga kati bw'otiira Mickey nti wa ttabu twakola conference eya Sheri yakola ne Gravity bali ku date yeemu kati nga alina galubindi nga zaakabi twamala conference ne mugamba boys ive nangamba mwana kino kirabo kyange sola nga tasobola kwawukana na kirabo kye ng'alimba ani yali yakimuwadde alimba yali azeegulidde naye kugamba ye tayawukana na bibye kati wabula kyoba oteekeddwa okukola kati abantu we batyo bw'oba oteekeddwa kumufunirako kubanga Mickey essaawa ya leero star alina brand ye gy'azimba nti kati nze nteekera kumanya nti Mickey omutwale wa Ibula abaako kyampanza okumuwa Mickey butter trade netukyenjinga nti Ibula oyagala Mickey wine nti mpaayo ajja kukolera akalangoko omumala okuteesa ebyammwe kati bw'oteekeddwa okuba kifaananyi kyagulanyeera ku mulembe gwe guno abantu bangi bamugaggawaliddeko nnyo okwekubayo ku bifaananyi obanga afunye visa ya Amerika kuba nekifaananyi kyakyagulanyi obanga alina visa ya Amerika kyova Asuuna aginoonyeza neegaana alindako well tugenda kutunuulira tugenda kuba tuanalyzinga sofa ebyabadde mu kivulu ky'omukulu Mickey Wine as he was celebrating 15 years oba in music industry kyonna kiyakoze twagala tutunuulire ebintu bino David kyemmanyi ensonga eno gye tuli mu kwogerako gw'omu ku baabaddeyo gwe mu kutunuulira mu biki ebyasinze okunyiza mu kivulu biki ebyasinze okusanyusa wakirabye otya ebimu ku byasinze okunyiriza ddala fasi kyengera okutandikirako nakubandiza obuzibu bw'enfuna Ibula saanya okugera ku bantu ba mu media kubanga omwogerako ate buyeipulayie eba yakuvuma Zara Toto yanyiziza nnyo yadde ayambadde bulungi oli emusi kakati Ibula lwa Sunday nze okujja nga nyambadde suuti mbeera smart kubanga nva ku kyaki naye tesobola kuyingira kirabu omuntu w'osanga omuwala leero ng'ayambadde gomesi aba smart tekitegeeza genda mu kirabu tuteekeddwa okumanya ebifo we tulaga kakati Zara Toto MC kituufu MC tekitegeeza nti ateekeddwa kukunama buli wamu ate ahostinga amagundi mu mabaala anti eri si bbaala ekyo tukitwala nti Zara Toto kiki yabadde ayambadde kyekijjayo image ye eri yennyini nnyini oba oli awo mu kitwala neze okuwadde obadde oyagala yambale atya kubanga kinkakasa Zara Toto ayinza okubeera nga waba agende wa mama era ayambala bw'ati ekyo kiri totally different nga bw'ogambye nti oba ogenda mu kyaki olina kubeera teekeddwa okuyiga ennyambala n'enjogera mu bantu nze Ibula mbeera ne mukyala wange ewaka nga tuli mu nnyumba abantu abo n'abaana baffe osobola okunsanga mu baafu nga ne mukoza mpale ze na buleega nga tuli waka waffe era osanga obuleega bwa mukyala wange n'empale nkutte ndi mu baafu nkunya mu public sisobola era nze mukazi wange asobola okumpisaamu eggaali nga tuli mu nnyumba babiri mu bantu tekisoboka kakati gwolowooza lwaki bw'oba ogenda okusaala kikakatako okuba wakiri ng'oyambadde ekkanzu lwaki togendera mu kinu lwaki nze mba ngenda ku kyaki kikakatako okuba nga sambadde damage tegedde bulungi tuteekeddwa okwawula ennyambala mu bifo wa we tulagana bantu ki kati tobalina omugenyi omukulu ow'ekitiibwa Omulangira Wasajja mbu yasanyuse okulaba Zara Toto ng'ayambadde bw'ati Omulangira omulamba nga alaba omukyalo nduuza Zara Toto Muganda wemba siirabidde omukyalo Omuganda ng'ayambadde bw'atyo mbu Omulangira yasanyuse kakati bw'abanga Zara Toto tasobola kwambala bw'atyo n'agenda wa maama we lwaki ye abitwambalira ekisinga okutusumbuwa kwe kulowooza nti gwe ekikunyigiriza nti kinyigiriza ffe tulina omusaayi ekikunyigiriza nange bakinyigiriza nkubuuzizza asobola okwambala bw'atyo n'agenda ewa maama we tasobola kwambala bw'atyo lwa nsonga oli maama ng'omanyi nti Zara Toto ebyadde ayambadde wabeera mu kirabu wa ku biici aba simaati nawe yabadde simaati lwakuba ekizibu ekiba muggwa mu mikolo gye muba mutamanyi kati omukolo gwe yabaddeko yadde atambula n'alengera mukka n'akyama kyekiri awo yagwetegekera ate ebintu bigenda okujja olwedde nga bategedde ani agenda okubeera la official MC kati kankubuza ekibuuzo essaawa ya Ibula gw'Omulangira Wasajja oli ku stage
ogenda kuwa Mickey Wine ekirabo osobola okuza okuba ekifaananyi nezatoto nga yadde ayambadde ne Kasa yabuuziza ku mukulembeze addamu ekibuuzo osobola gwe omulangira wa ssajja okkiriza bakuba ekifaananyi ng'akusemberedde ekyo kankirekera aba comment section tosobola kukikkiriza kakati essaawa ya leero nti weyabadde azze yadde azze mu kifo kikyamu okusinziira ku nnyambale kivulage nti yadde avuga n'alengera omukka n'agamba kikirumba embaga n'akyama yadde agenda mu kiraabu n'akyama so nze siri wano nti wamujjonkera kubanga ombuuzizza biki yadde ayambadde bubi ge mazima agatakaawa ku Serena okusinziira ku bagenyi b'oku Serena oba yabadde tamanyi nti munnaye ekisookera ddala omuntu yakoze ekivvulu ali mu regimu gundi yeemu kati kitwale nti age bracket yeemu lwaki Mickey yazayambadde pule ate n'ekirala abika abadde tamanyi nti omulangira Wasajja agenda okuba omugenyi lwaki Mickey yazayambadde boxer gwe wali olabyeyo omuyimbi ajja ku stage ng'ayambadde boxer gundi yajja ng'ayambadde kagundi kamukute ennakivugo ono wali bamuyita enya linneerabidde yajja nga latategeerekeka nga gweolina olaba show mmeka ezibeera ku Serena awo of course show ezisinga nziraba basinga kukozesa ba MCs baki ani gwe olabye nga zayambadde bw'ati kubanga Rebecca Jinga atera okukolawo waliwo akakyala Sandra Liani ate aba smart nnyo Serena eyo giraba era waliwo ne CM yali amukulu Ssebatemba Sserabidde muganda nga najja ku stage n'atagala ng'emulemeredde bamuyita ono akola ku the beat Digiki Dagi Nice yajja ku stage n'emulemerera nga byayogera byabavubuka nnyo nga okusiza ku show eri era yatagalatagala kalwale nagamanage yazze ng'ayambadde ekkanzu so kati mwannyinaze byadde akola ereeta byadde akola si kituufu ekimu yasise okunyiiza ekyokubiri n'omugole omuyimbi Mickey Wine ate ye yasoose yeetaaga baakadongamu baawalukagga yagidde mu red era yange waliwo gundi eyamwambazza lwakuba nti yadde afunye byabule nga talina choice yamwambazza kati manyi ekyobule ekibawo kyotwala toba na choice ate yakunyizizza yasoose nze sobola kubyamba neba byabwereere sisobola era sategere byeyambadde era Joyce Tafason nze nkwebaza okuba nga wayambaza omuyimbi naye omuyimbi obanga oyagala okumwambaza era nga oyagala otunda ne brandi yo kuba mpulira erinnya lyo ly'amaanyi nnyo noonyera ebifiiti nga bw'alaga oba munengeri gyali wa people power nti ye kala yaabwe gye bambala n'oli yayagadde kulonda bintu byali byamulemerako yagadde okumuwa naye luli press conference Mickey yagamba Joyce bwe yatunula mu ngoye zaalina ng'alaba tewali ngoye zigenda kubeera nga zikola ki zimufitemu ze yali alina mu stock n'asalawo n'alinnya ennyonyi n'agenda engoye zazze buzze ezo zazze nga za Mickey Wine zagenda okuba nga performingiramu yalinnya bulinnya nnyonyi ze zamutwala eri n'aleeta eza sozo si w'amataka ate alina ennyonyi gyazannyiramu awo gyogamba kati mumanyi saagala bantu saagala ibula bagambetojongera Joyce Tafason simujjongera kyagala bagambe nti firiji ogiraba eyo ya bbulaaka nawe okkirize nti ya bbulaaka kati Joyce Tafason alinnya ennyonyi agenda aleeta engoye kuki aleetera omuyimbi engoye zokka ze adagenza okuleeta ate si musuubuzi wangoye olikayo Joyce tukulisaayo nnyo ebweru olikirayo ddala n'okutindigga olugendo lwonna lwa mayiro emayanja maamayanja n'oluleetera omuyimbi engoye zennungi twasanyukidde nnyo era nze Joyce nkwebaza naye nze tojja kunnyambaza bwe najja ewuwo olw'okuba njja kuba ndeese ssente ojja kunzikiriza nnonde byenjagala kaakati ate waliwo ataya gye yasembyeyo okwambala oba ye yasembyeyo ng'akagatto kafaanagana n'empale byadde birungi nnyo 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 era yabadde smart si buli abasimanyi ateekeddwa kwambala suuti oba gomesi sobola okwambala kazo naye n'oba ng'oli smart akwata ebisinga engoye zigaana okunyumira abantu mu kikyasiba okubalime kati buli engoye zikunyumira ate ng'oyambala engoye za layisi naye ziyambala engoye za bbeeyi naye zaagaana okunyumira ebyadala engoye zikunyumira kuba nze sambala ngatto mpya ebyoyambala sibyambala ge mazima gata mu ggoozi ngenda kujjako ssebo
na okwagala ko taya kubule maze engwe yibula zikunyumira kati fiiko yo mulaba fiiko yali amanyi okwambala fiiko fumanyi fiiko fumanyi yali amanyi okwambala musajja kati ndolaga biveko kankulage okibayo tunyamba yibe bamanyi okwambala bisaziro beba wadizo okwambala yomukubbo actually si yomukubbo yakulembera bazigabira wawa ezokwambala toberangawo mbuuza gwe omuyimbi asiwakana nembuuza bazigabirawo era kibula n'emigweni wamutendereza nyokwatambadde bimasamasa ng'omulengerera wala kamuje kibasumbuwa ntegeeza omuntu okwambala n'onyuma nga ate n'olugoye lw'oyambadde lwa bbeeyi kati Ebrahim abaguze erinnya naye ng'engoye era ziba zeeza so nti omukyala eyamwambazza Mike ateekeddwa okuba nga alina ebintu ebirungi okusinziira ku guli gye nalabyemu ateekeddwa okuba nga alina ebintu ebirungi naye olw'okuba nti ono yabadde wa bwereere nga takola choice Miki eno blouse ejja kunywa ntireeta Miki eno engato ntireeta kyongera bwe tukera kubata n'engende w'omukyalo bamuyitaani Joyster Fashion mbusobola kujongeza ennyumira aje ziri nga tennungi kyokka yali modelo okuba bya bwereere kati nkubuza ekibuuzo olowooza engoye z'omukyalo ziri mu ssente mmeka kisinziira ndowooza lwolina jini ennungi esembayo kuba ey'ebbeeyi ya ssente ey'ebbeeyi ennungi eri mitwalo 7 gy'alina nga taseera mbadde mutiira bwere ngenda genda nange engoleyo kati etandikirwako olowooza ya mmeka wa Joyster etandikirwako eri mitwalo 4 kati yamuwaddeyo ebiri kati yamuwaddeyo ebiri kakati yamuwadde ya mitwalo emeka ebiri tewali yibula muntu agaba mmotoka ng'adde atunda mmotoka nga alina muziika wundo alina muzimpenko n'agaba mpenko ni kavitizi kakwata agaba zisiyenta kati gwe okubanga Miki essaawa yayo tugize tugaane Joyster Fashion zira waliwo abangi abagenda okumugulako era nga nze omukuba ajja okugendayo kuba nalabye ateekeddwa okuba nga alina ebintu ebirungi ku muntu alina ssente naye engeri gy'abadde Miki wa bwereere kati nga Miki ow'obwereere nga talina choice Miki yadde ku ekibaawo kye ekigenda mu maaso ate nga tasookeddwa kugaana naye kati omuntu wogenda omanyi ebintu byoba ekibanga kintu kyakutwalako mu mmotoka omuntu gwatwalako gw'olinda nanyini mmotoka toba na lugezigezi wasaamu nyimba z'otoyagala kulinga era n'ennyo mwansajja oyo ayimba tosandabirwamu okujjako ng'azisiza kakati Miki ekyabaddewo yagenze n'ekyo ekyokusatu Miki alina abayimbi bangi ab'enkyukakyuka abalala ateekeddwa okuyimba ku shene tabwa nnyo bantu wayimba sirabira abayimbi abayimbyewo nalabyewo Nagamanage nalabye ndoza ne Pastor Bugembe waliwo n'omukyala gwe yayimbye naye omulala yabadde aflating kyala saamulabye omukyala bamuyita Rachel is it over Rachel something like that promoting abantu batategeera wano olw'okuba bakuwadde ettooke saamulabye sigenda kumwogerako kibi yadde kirungi sijaga nti yadde ayimba oyo yadde ayimba bulungi kuba saamulabye Levikson yayimbye okyali kimukakatako kuba oli bbulooka we omulala yabadde Eddie yawe yakubye omufiristayiro awo ne Jamie Kalicha ne Nina Rose yayimbye Nina Rose yayimbye Saha yatayimbye Saha teyayimbye ne Dax Vibe teyayimbye Dax Vibes naye yayimbye ekirala Miki njagala omanye ti Serena yakyuka oba shows zonna zakyuka bwetukola concert omuyimbi nannyini shoggumu nnyini bw'oteekeddwa okusooka ku stage era yasoose Nagamanage si yagisooseeko grand entrance yiino ye yasoose ku stage then collabos olwatandise giraba yiino kakitegeeza Ibra wayingidde leeti ate nayingidde leeti Nagamanage omulaye ng'ayimba tosooka ku stage tofaye kannyonnyole gwe nawe olina ebyo byoyagala kati ze kannyonnyole abantu wetukola concert nga concert ya Miki Wine yateekeddwa okusooka ku stage
abayimbi abalala balyoka bajjako betuyita cartoonalizer abamuwerekedde ekitusoosa omuyimbi ku stage buli gubeera mukolo gwe twagala stage eyo ng'ekyanyirira okukwata footage okubanga babeera bamupostinga buli ssaawa agenda ateekateekayo kiripu ezo zimuyambako okubanga zimutunda ebweru buli wojja ku stage waliyo okusoya Sophie Nantongo ku Serena ani yasookawo of course yasookawo wala guya bitusi ku Africana ya bitusi ani yasookawo bo gaya kalo Nantongo jira ku Africana ani yasookawo kakati stage ogenda okujja ku stage nga bagisatidde ng'eddugala footage oli aba kitegeera aba alabika bubi kivulandi kati government system yakyuka n'emigala kali tabimanyi kyembuzaamu David kibayita cartoonalizer kyekiriwa kibayita cartoonalizer ng'eyo kibuuza mu Luzungu simanyi okujja ng'okiziza mu Luganda nti bano abayimbi abasookawo abasooka okujja ekifu ku maaso ku bantu abayimbi abasooka okujja ekifu ku maaso babeera ku show zitutegese nga kuliko abantu abalala ogeza nti otegeze papa Isa Kisemakula nga tannaba kujja waliwo abayimbi abasookawo kakati eno concert y'omuyimbi lwakuba ne abayimbi babikyusa ateekeddwa kuyimba omu concert yaabo bano abayimbi abasookawo tebalina kubaawo ababuwa One Army pale ko getegereza abayimbi b'ebweru abo agibaako bwomu eba shoye bali bajja kumusupportinga eba shoye nolo okumandi kati wano omuyimbi ayimba nga wala 10 years of Kenzo omendi yakuba stage bwomu ng'oggyeko nabali mu kibiina ki ate tusonesa ng'ekola ki ng'enyuma olwakuliza la Krubezi yakolanga ng'akola bwogu kakati concert yo Ibra twatuze kulaba gwe ekitegesaako abayimbi abalala abantu abo abateekakasa maanyi ge kale n'abantu obuteebowa wano waba agenza okuwummulira abantu obuteebowa naye Simakulu oyo nga yalinnye ku stage ku ssaawa ezi ku Serena awo zigenda okuwera ssaawa 6 buli muntu aba okulanye ku stage kati ffe omanye ennyimba ze twayimba sikyajjukira ajali yayimba ennyimba 10 n'ezi first kyokka ajali ali mu nnyimba nga 10 Kamiliyoni oyo omulaba asooka kuba stage atya Kamiliyoni nga Kamiliyoni nga yagiwala mpya omuntu atya era weegendereza nti wano waliwo abantu ne walanira byakifuna era tewali stage Mickey buli wajja nga ebadde egenzegenzeeko abantu footage oyo gwe muddamu okukwata ebwera batatunda ekyo kyonooza Mickey muganda wange yakitegedde ekyokubiri ekirala performance ya Mickey sinza kumugamba nti yabadde mbi oba yabadde nnungi according ku bantu abazze banyumiddwa ate nga nze Mickey era nate swetcha nyo performance ye sound yabadde atya sound ko ndarwabe sound yabadde wa Vox abalese sound yabo obuzibu Mickey bwayina yanga kasanga walese sound yabadde nnungi naye aba sound yabo singa adi bakulede Sophie Nantongo omuyimbi wange singa bali mu kkomera lwaki saamutegedde sound sound yabadde wa Vox saamutegedde sound oba ate Mickey umanyi Friday wali awards ku Serena singa yayogane bali stage yo nesigalawo ekituufu kiri budget Mickey gundi twadde kintu kipya tewabaddewo kyanjawulo kyonna Mickey alinga Mmengo eno nabunonyi tezaamu kasojogera kalengedewo ekitiibwa mu kamwa David performance ya Mickey emala yeeyo performance gye yali eyennalubaala zisi yali yaddeko performance ya Mickey yeeyo emala era abantu abagizi be kati wadde ayagala azine kimazina kimaganda tutunulye performance audience ye abazze okuwagira Mickey baadde bamanyi byayimba era tebeeboye okujjako bano abadde bagenda ne balengera omukka
omuki barabadde bagane balengera omukaki ekirwali lumbe ne bakyama awo bebebo yemu niye abasigadde barabaza okola Miki badde bamumanyi byebyo David abayi bwe tutunuulira gundi zagenza okukola ssaawa nga 3 ng'ekiri munda mullo ng'ekiri munda essaawa yonna ayinza okugenda ku atisasa abigasa zagenza oyingira saa 2 kitundu ng'ebyaddala munda kuba ssebo ne bannyabo Miki yasinzira gadi abantu yamusingira dde ddala Miki yasinze Kabuye Ssembogga abantu Miki sebatta biki byogera Miki yasinze siwala tumwogerako Miki yasinze muntu gyo abadde benkana Miki yasinze muntu Miki yasinze ne muntu gye kati ekituufu kiri ku kyoba nti Miki yakoze kubanga Miki yatunda tebo nate ezimu twalabye ng'ezimu tebo nga 30 ziraga nti bamugulako n'omwagiranga bo Miki bamugulako tebo kati nga ba MP abamu ne batajja wali mu struggle bali mu campaign kati kukyoba nti Miki ekintu kye yasasudde awo ebadde ssenako twagisanyirako kati n'ab'ebima balaba yabatadde wano Holland mubadde mukuba na Kenya mubadde mukuba Tanzania kakati kamba promoting wano Miki sente yazifunye ne ba support sente yazibajjangako naye Miki ye Senegal sitegenda wano era nga mwagala mwawukane mugambe ndeta yokkawe embuzi oba ogyono era ab'ebima naye yabannyonnyodde tugenda kubeera nga twepromoting ebiki biki Miki nga ye omuyimbi expense ye ebaitewera $5,000,000 expense ye stage wabe abadde ekinene nnyo $1,000,000 ngaagoba watabuleko ne Miki Wine ande simanyi kuba gwa munsinza Miki Wine yannyonnyola zitwalisho gye sibeeramu Miki Wine yannyonnyola ate akuuma emikwano era gwe kyegenda kugwa buli muntu amukubire bulaza mwana webali kujja kumusapootinga nakuba nawuliddeko ab'omunkuubaawo ti omwana we oba yalwadde omwana we yabadde mu ddwaliro era baagaye mukazi we obwedda bw'agenda mu ddwaliro bwakomawo biki kati gwe okumanya Miki sente yagitegeera ate abo bonna baategeera sente gwolabyeko John ng'alimbya sente ze nedda wena wamulabye gwolabako John ate John twamulaba nga ebyadakisa byetanira nnyo kaakati beetegeera ekintu ekitu kabere John okumuggyako sente obanga anoonya omusu wa kabina John naye bannyonnyola balina kye bayita okukuuma emikwano bannyonnyola kugamba basooka bazadde bano banyuira kigambo ekiyitibwa empisa n'okukuuma emikwano gambe oba abaddeyo nga yakulabye agenda kukubira essaawa yonna ageyibula mwana webale kujja naye ng'omanyi mwana ate mwana kimala naawe oba ofunye akasimu oga bambi omusajja bambi yantegedde kati Miki kyayina era onamu kati toti bivulu kati ngaffe abatimba era omukubira okujja okuyimbira ng'era akusabiriza amafuta etalina mutawaana nga ajjayimba tayinza gaana nga ajjayimba Miki nga ye mu bufunzi sente yazikoze n'ekivulu kyabadde mu kiganja ekivulu kyabadde kiganja era nga bigamba mbu abasinze ozziba ebituli abazze mu bibinja ebyo ekibinja kya Saha jukira ekibinja kya Saha yazze ne Bobby be basinze ozzibikira ebituli ebyo era mbu waliwo ne tiketi zebagabye ku zoobwe bagabye ku tiketi ezo tewali atagawo tiketi bakikulimbanga tewali atagaba n'enja engaba yeyawukana tewali atagaba otagaba bazicupula kati papa bacupula zino badda ne mukati era papa nyinza okugamba nti yafuna sente mu kivulu ekyo ate ng'ate n'abamu baabagoba bacupula tikiti ne badda ne mukati
wotagaba bazichupula tukyobumanya David bututunulira abayimbi abakakuba Serena awo Papa Misa Kisemakula yayitawo record kuba babagobano bagoba abayina tickets zaabo abamne bali ku mulyango nga balajana Kaluna tukazanyisa antugene mpola omanyi tikiti ya Aruna bakati buzibu tugeza omusajja oyo ayina entondo Aruna mukulu Semakula wakwogerako nga wegendereza ayina entondo nenze njogera kye nalaba nange nkula kye nalaba chan Misa ki anti kankulage kino ngomanyi tikiti ya Aruna yakyasiza okukola record yawo twalunda tikiti emitwalo 35 eyemitwalo 15 eya Aruna twazinonya ne zibula jukira nze sheyo natandika okugiwulira mu bantu nga bamaze tukonfaminga nje ne bulanga nga bajoogera kali shebe ebulayo wiiki emu nga bulwengenda njiwulira tikiti zali kwekyande mulenga nezisubula zona nenzimalawo nenzikubana nabula tikiti zali za miliyoni 2 nengamba kanza nyezaala nga maze okujoya sheri muki mu bantu tikiti zona nezigwayo kati nga nze nzekanyine tikiti kwanza tikiti nazitundanga emitwalo 3 Aruna mwenyewe nazimuguza yawo yayina likodi y'okufuna tikiti esente nyingi Semakula yafunawo abantu kituufu baali bangi ne kirasi yali yanjawo abamu n'agamba n'okugamba mbusho agenda kudda mu byakole abataafuna abakolera show endala wetugamba okubawo n'abantu abangi okubawo ne likodi Pastor Bugembe yakyagiina guno omwaka anti yakola ennaku 2 kitegedde bulungi Pastor Bugembe yakyayinawo likodi kati netugizaako awo Papa Misa Kisemakula netuzaako Aruna Mubiru netuzaako Sophie Nantongo netuzaako Stacy ya Mayanje naye yakola bulungi netuzaako Ronald Mayinja tekuddako awo n'abalalalala bamonoji balagadi bakamiliyoni epase n'abalala nesyo epase yali nungi nnyo yali nungi lolo gibuusa maaso naye bwe namba esinga yonna yasobodde okuba nga ezibikira ebituli Bobby yazze nayo kati kankubuuza ekyo wali okozeeko okwanjula wawa abantu bameka kaadi bowadde kaadi ngamba gwe kale sashumu oyinza okuwa abantu 10 katugeze amjasa assume nze waliwo omuyimbi twakolako concert boy wange tetuganda tugaba tikiti 5 mu booking lwasoze miliyoni 1 munda mulimu abantu 2 ne betwawe tikiti bagana okujja okategedde omuyimbi tebamusiima omuyimbi tebamusiima ekyo nakyo kibaawo kuba oli agamba naye gwesiiba naye wali mu concert ategeze tuli mu extra nituziga bebi nibagana okujja omuntu aba n'ensonga lwaki kuba agamba kyegamba kiriwo ekiti omuntu okumuwa tikiti najja era aba akwagala yes kitegedde bulungi kubanga waliwo neyali erugoga awo era ne bazibawo ne bagana era okujja omuntu gwowa kaadi osobola okuwa omuntu kaadi ku mukolo gwo n'agaana era okujja nga takwagala abantu bawadde kaadi tikiti wa Mickey Wine webanga bazze era babadde bamwagala ng'obusozi batayina obusasula tikiti emitwalo 10 kitegedde bulungi kati Mickey lwaki show yagitega ku mitwalo 10 ge mateeka ga Serena to show ya mitwalo 2 ge mateeka gaawo Mickey kyanso okumukosa shame yali Dax yatandikira maanyi ngalaba agenda kuweebuuka muto nayagala amulege kubanga Dax yatandikira ko waggulu akati ngono katekeddwa okumulega mukone toka ali alina kakola show ne kunnalubaale ey'emitwalo 2 anti Mickey watakola ne rasha abayina ekikyamu ono watekeddwa okukolera show nessa era kyakola kituufu kubanga Uganda ebulidinga kati wono kubaka yibula tekeddwa okwesango chances zaffe mu budde bwaffe obutuufu kati gwosuubira kayimba n'amalo genda mu parliament Honorable Geoffrey Rutayo muwadanku nyingi Yuda Mani Betty Namboze bakireke bajja kuba betaza ki Mickey Wine okujjako myaka 5 nga gimaze kuggwako kakati neyategera kuba bakira wano era ali Bobby yagambye gundi yaganya okuwagira muganda wange kale
Kivula yatandika agaba kaadi yatandikirawo okuba bakabaka. So business yakubala bwekyo ngamba Miki singa tiyabadde mbu Kyagulanyi yalina amaanyi yatukoze concert nga tuli munnomu mu mbeera zaffe za bulijjo. Bwe tutunuulira posti ya Bobby gyakola gye yakolanga ebiseera biri ne kati nagala yakuze ku lunaku olwo nnyini gw'olabawo kuba Bobby Wine ebiseera ebiri bwe yakoleranga akalanga ebiseera ebyo politics bwe yamutwaliranga ennyo nga n'okuyimba kumufuukidde ekizibu nga baga atakyayimba naye nga bwakubira akalango ekyo twakiraba ku show ya Fik Fameka yasookera ku Africana yamuterayo posti era ng'abantu balina this mentality emitwe gyabwe nga Bobby bwe lwakuterayo posti eye bashuwa Fik n'amaana ayokya kati okwokya kuti ati we yava ku Afrika teyimbira muwoze Masaka kati Fik nampa waga muyolayolanga byene yasalawo kati ali mu kibiina kya Nuupu wa abadde ayimbawa mpa video ye munga ayimba ayeto bitema mulo ate nga ayimbawa mumbule wabadde ayimba zin campaign yayimbe era ne wano ekyamutwala bamujja ku list ya NRM obadde ki esigenda gendayo alwanchi tugendayo esigenda gendayo bamujja ku list ya NRM naluka ku maweri nandi kuwadde full details naye tewali bwo era kyogenda kumpa kubanga ate mukusinga bitegeera okujja na tete okujja na tete list ya yayimba na tete oka walala wa ndaga walala nga ayimba Kyagulanyi yabadde ali mu kutambula ndaga wabadde ayimba Fik ate birekenga we biri gwendaga fote jinga ayimbe walala kale mutere yabale watafuki media mbatereyo nze solo kubanga muwali yakayimba kimmanyi yakayimba ku campaign za Kyagulanyi zilingezi lalizezi konga tumwaniriza if I'm not mistaken maize campaign za tandika ddi nedda ngakyogamba saha abadde ayimba kuguliza yabadde aziyimba era nga agenda just because naye abadde up and down abeera gundi abeera